Alright, this is kama ozikuda Savan Krashano munange mbaonyo kubanga atantu sako celebrities bo abenjawulo abayimbi bonna buli gwe kikwatako music industry nga wali obanga ali celebrity batu sako no kubera Savan Krashano munange naye ngo nakola lero ndi musanyufu nnyo nga ochulira wentulide waneno mu office emwe yaba Ebonies go buzo bandi nani nenge sawe ndo sagala kubanga ate mu banjulira njizijule ebitayida ate ngandi naye munange njagala ate mu kutuseko esawe no wenjogerera so ko yanjura kumanyage ate obanyuma tuyongero omukulu gwendi naye esawe no owekitiibwa nnyo ngaye mumulaba munange kasoke yanjure ate oluvanyuma tuyongero n'ebisinga balamusiza mwenna abatulaba manya gange nze Bagenda aka Dr.Bosa aka Henry Gava kwegamba tukyali awo amanya gomanyi nnyo gomanyi tatagamba nayo nga mwawuliride ko Dr.Bosa munange sawe no ndi naye sagade kubanga atenjogera nnyo kumwogerera ebingi asobola okubanga mweyanje ngaabe yanjulira amanya ge ku director van crash naye ng'olunaku olwaleero njagala tumbuzeko ku isibaka we biki kuva buto kikyatuuseeko okutuuka sparka waneno wali akozeseza bukodiyo kubanga musajja ono tumanyiwa musajja w'obuvunanyizibwa omusajja ali professional ate era omusajja amanikiddwa ensi yonna n'okubanga handling ekibiina ky'aba Ebonies ekibiina ekyo munange kinene akikoleta okubanga ate essaawa nakyandolinga ne kibanga kiri successful nga we kiri munaye si kyangu kubanga bwe twogerera waneno mu Uganda oba ekintu be batandika kuviira ddala mu bibaawo paka waneno ne bagituuma oba Ebonies kubanga bibaawo yali ndala ebisinga ajja kuba bitwennyonnyolera ate oluvannyuma tusobole okubanga tubinnyonnyoka nga okyulira Dr.Bosa asanyusa okulaba nange bwenti bannange sanyuge nina mpitirivu yes tukusazeeko wano mu office mwebale kunsalako wano awe kutwala mu lulimi luli naye byonna obitegeera oli munnakate I know Doctor yes jendi muli mutya mwebale kukola mwebale nakututeeka ku media bantu kututegeera without you people bali tubatumanya so we really appreciate what you also do. Okay, yes. Thank you and bamu appreciating achekola nenga mnange Dr.Bosa sawa leo jendi ko lwalero njagala tusoke kuva buto ekintu kino wochikwasaganyiza munaye chenjagala okubanga obasoke na kisibaina kumanya kwa byokubuza biki I know yeah nenga doctor otandiko otya wokusoma kwali kutya wakoma mu form 6 wakoma mu form 4 no brushing nga yongera university soko tutangaze mu nsonga y'ensoma ensoma nasoma first of all bazadde bange they are both ladies tata yali musawo mulago ate ne mama nga musomesa nenga tubeera mulago mu Doctors Village era gye banzaalira mulago nazaalibwa kwegamba nasoma nazaalibwa mu mwaka ogwo gwennyini nazaalibwa mu mwaka ogwo abasajja Abaganda tebatera nnyo kwagala kwogera gyabwe gokijajingirawo mpolampola ate I also have a problem nti ngenda ne ndaba omusajja nga muzeeyi nantuukako nakulaba tukyali bato wetuti ate nga alina envi alinako nenga kwegamba I'm not so sure about my age but anyway on a serious note nasomera nursery school bagiyitanga Buganda Road City Nursery School lyali isomero ly'abayindi nakulabyawo then ndyoka ngenda Kitante Primary School that was from P1 up to P7 and one thing about my primary until the years were rhyming with the classes for example in 71 I was in P1 72 P2 73 P3 74 P4 so abalina obwangu abakola mathematics then might even be able to calculate my age from there also as well yes kakati awenamala P7 ndyoka ngende Lubiri Secondary School nensoma A level nayitako ne mu Kampala High naye ndyoka ngenda Lubiri Secondary School nensoma O level O level wenagimala ndyoka ngenda Caltech Academy nenkola my A level
wenava elevo yange Caltech Academy nengenda Makerere nenkola degree ya BCom, Bachelor of Commerce. Nenga majoringa mu accounts and auditing. Kati wenamala nendyoka nvaayo netandika okubanga akola mu kaawo mu insurance company emu. Naye at the same time nga nsomesa ne ku YMCA bwentyo nga nsomesa business English, nsomesa accountancy bwentyo part time. Naye at the same time nga nyimba ne mu church. Bazadde bange baali balokole nnyo, so nakulira mu church nnyo, so nga nyimba mu choir ya church. Kakati, how do I branch off? Banga, I should have been an accountant by everybody in the accountant. How should I branch off? How did I did this so? Kati, nali nyimba mu church. Kati, nali neka sister kange kale katoka nge nga tuli awo tulika nenga mati naye banna. Okuyimba nga twayimba nga emikono gyonna giri wano weegite. Nemugamba nti naye lwaki tuteekako mukuno ne tudigidamuuko ne tulaga eggulu ne tulaga gundi ne tulaga nga tuli bwe tutyo. So I introduced it to my fellow members nga tukola choir practice. Kakati ne bakyagala nnyo. Kakati nga tetukigambyeko omwawule ne bagamba nti choir erina egenda kutusanyusaamuko mu service emu. Kati nekyoka tukikola ne tulyoka tuyimba nga tutikida tulaga egunde nga bakwaya bakyadda kutinze enkyamuka and so on. Omwawule n'alyoka anyiga abantu ne bakyamuka. Omwawule n'agamba ono abuuza endiga. Yes, aziwabya. Because that was a long time ago. Over 30 years ago. Yes, kati awo mwawule n'agamba nti endowooza sikamuko. Ni church tojja kugisobola. Kati bwe twavaayo n'emikwano gyange abamu batwali batono, twali about 6 of us. Busulwa, Jesse Busulwa, ni Bananjego, Magala, gye bali eyo. Kati ne tutandika choir yaffe. Sunrise choir. Nga tuyimbira era Mulago Nurses Hostel. Kati naye fene tugenda maaso n'okuteekamu ebintu ebyo reactions na biki and so on. Kati by then nga era ndi ku campus naye nga tukola na bino bwebiti. So we twamala tutandika okutwagala ennyo. Actually, our first maiden show twasooka okukola by then yali minister bamuyitanga Balakiria the late. Yes, natuwa yali kuba yatuwa yali medium yali oba gyali mitwalo 10 naye nga gyali mingi. Yes, gyali mingi. Yes, gyali nyingi nnyo. So ne tukulako uniform ne tulyoka tutandika okugenda nga tuyimba tukola ki. Kakati, it was during the time on one of the occasions we twakola nga twegasse n'omugenzi Yeeko Mukasa ne tukola show of which show ba Ebonies bali ekibiina Ebonies kyatandika dda. Abantu tebamanya bibaawo byanaku zino. It was bibaawo tika Ebonies yatandika dda naye yatandika nga Jimmy Katumba with the Ebonies. That is how it started, and long time ago in 1977. So I loved Jimmy so much. I loved his singing. Kyatandikibwa owekitiibwa John Katende ekibiina. Kati Jimmy Katumba nga ye lead person owa kugamba era nga bakiyita Jimmy Katumba with the Ebonies ng'ayimba. Eryo eddoboozi erya Jimmy tedibangawo. So he was wonderful. Yayimba bulungi nnyo. Yeah, he's also late bambi mukama yamuyita. Naye yayimba nnyo. Kati Jimmy is the reason why I broke my voice. Nali P7.
Yeah. So I started imitating him so much. Eddoboozi lyange ne libreaking ne liva mu kato ne lyoka likula. Lyakulira mu P7 nga nyeegenya nnyo Jimmy. So I loved all along when nasomeranga, I love nga mwagala nnyo nga imitating ennyimba zikundi ze biki and so on. But then after campus, when gira biki awo nali nkuze nga sikyabiriko nnyo. Then eraba ate we tugenda, then ate on one occasion ne tuba meetinga ba Ebonies bali mu audience ne banjagala nnyo. Okay. Yes, and that's when they approached me. I got why you not come and take back. Yes. Okay. So then I said I had to debate. I was not debating and debate. Okay, should I leave my profession or should I go with my talent? What should I do? Yeah. Talent nali manyi ekintu ekyo okuyimba kyo nkirina. Yes, kakati ningamba nti okay, this is how I reasoned it. Ningamba nti ba accountants bangi naye by then abagundi baali batono nnyo abali mu industry abayimbi abakola ki by then. Ningamba nti no, I think I'll do what? Let me take up this. Because I had to choose because Ebonies nga wobo join is definitely it has got to be full time. Okay. So kakati nga wobanga obiyingidemu then ebyokukola eno oba olina okubireka. So olina okubisonyiwa no focusing ku kintu kimu. So I decided to take up the musical bit, I mean to join the Ebonies ningena mu entertainment. Okay. So yeah, but along the way owekitiibwa Katende n'aŋŋamba nti naye nkulabamu ekitone ekirala ekiri beyond singing because nayingiranga muyimbi. N'agamba nti no wano omuzannyo guno gwempandise the dollar nyemba nenjagala ozannyemu ekitundu ne musekerera. No nasooka musekerera kubanga the biggest problem gye nalina mu in my life way back in school nti subject ya history yali nzibu nnyo to me, yali enkaluubirira nnyo why nga siri good at cramming. Naye nga calculating mathematics biki ebyo byonna I'm okay. Yes, but cramming okukwata ebintu ebyo history ebyo yeah, that was a big problem. It was a big problem. So era namukuba kakola emuga ati look ogamba kuzanya, how am I going to grasp those lines? Bigambo ebyo byonna olowooza ngenda bikwata sisobola, si musajja wa bigambo bingi. Naye musekerera nnyo but he insisted nga ye alina kyalabye ahead of me. So yes, kyensobola okukola. So muga ati okay fine, kanswale ng'oba oyagala nswale. So yes muga ati kanswale kale oba insistinga kangende nzanye. So I acted. They gave me a part, priest. Okay. I acted as a priest, Reverend Father. Omusosodoti. Kati shobo yagwa fuluma kwa bweru nga abantu bagamba nti nedda nga waliwo debate. Abadde musosodoti wadde nedda tabadde, nedda balese bulesi musosodoti nedda azanye buzanyi debate eri hot ngeri hot. And then that's when it dawned on me for the first time. Osanga nyinza okuba nga nsobola. And ngero omuzungu wagamba the rest is history. Nti we natandika nebyokuyimba actually nembiteeka ku mabbali nendyoka nyingirya ddala nzanye emizannyo mingi nnyo n'ennamba yaayo sikyagijjukira bulungi. But then one outstanding one is bwe twagenda ku TV etandika That's Life Mwattu. Yes, That's Life Mwattu. Kwenajja amanya gange abantu bange ila Dr.Bosa. Yes, because I was acting as Dr.Bosa because I was acting as a doctor. So I was Dr.Bosa.
so liryakwata abantu this is himself. I'm a Rotarian. Rotarian some Bagenda. Naye erya doctor lyo lyali mu muzanyo gwa That's Life Mwattu. Naye liryakwata abantu up to today. Abantu oba Henry Gava. Naye erisinga lyeryo because That's Life Mwattu yakwata nnyo abantu nnyo because those first of all, those are trying to monopolizing the industry, the TV industry. Then, at the same time, abantu bachikozesanga a disciplinary gundi in more families, a disciplinary action, kwegamba, weapon. Nti wotonabe tojja kulaba Mwattu. Tono tolabe nakawundi tolabe Bosa tolabe kwegamba abantu nga bakikozesa kwegamba buli muntu ayinako that attachment ku That's Life Mwattu we abeererawo so tubadde tugenda maaso and not only that yatwala nnyo discipline kuba n'abasajja nabo they were disciplined how nti ababeeranga banywera mu kiriraalo mu kirabo obanga banywa mu bars and so on and so forth baddangayo mangu banga yabeeranga usanga bbiri ne baddayo mangu eka basobole okulaba That's Life Mwattu. Actually kakati ekyo kikyatandisa it was during that time bars were noticing nti beetaaga okuteeka screens TVs mu mabaala mbaki so that people can also keeping people around. It was a result of That's Life Mwattu. Yes, nechoka chikwata. Then that's when the toilet and ebibaawo later. Yes. That's Life Mwattu yasooka. That's life. Yes, That's Life Mwattu yasooka. Yes. And then Orokwanti twali by then omanyi 80s ali atandise ngali nnyo ku gundi. That's when bagundi bamwitanga DJ Berry from Yimbi Lutaya Phil Lutaya. That was the period where baavaayo okudeclaringa nti bali balwadde bali positive so ne tuteekawo bibaawo okuleeta awareness kusomesa era omulaba yali mu setting ya ssomero okusinga nga tugezaako okusomesa abantu nokuba olya nti ekintu ekiri so all along tuze bwetutyo but wekikutte and recently I think it was last year December I was celebrating 33 years, on stage and so on so went obulamu bwange obutambulidde yes yes Ebonies is a family kwegamba abaana bagenda bazaalibwa ate abamu ne bagenda bobanga omuntu ng'omuntu wanaava waka naga nti daddy nkuze kati kangendeko bwenti and so on but still goes on yes anyway that is Dr.Bosa for you mnange bintu kyagenda nabyo bingi nnyo personal life yo misosere mujulirako kubira ddala eri mu ntandikwa paka sawa eno wali nenge sawa eno bintu bingi byenyiza okubanga ate mbagamba nti bingi byekyanyiza okubanga tunyumya naye esawa eno wenjogerera banaye Dr.Bosa abantu baagala kumanya Ebonies eno emazeewo bbanga kingayo obala emyaka nga bwe ngambye imazeewo over 40 wango omuntu ayinza okubala n'agamba mbalidde kujja Dr.Bosa oba 3 gye yakuzizaawo no wokola quick calculation those oba it is but because it was founded in 1977 okay it is over 40 years so about 42 43 okay yes so it is a very old yes nkulu naye baddewo it has stood the test of time ebaddewo bagenda batuwajuzi nali mu Rotaracts nali njogera n'abaana abavubuka abo babuuza nti mubadde musobodde mutya okubeerawo okuba nti buli mulembe mugutuuka muko mugugenda ne mufiitingamu
yes tetwagala kulekebwa mabega analogo we twali girimu ne tugibeeramu comfortably digital we yajja nayo ne tugamba nti katubuuke ne tugibeeka mu yes tukitambuliramu tetukkiriza kusigala mabega. That is what has helped us. Ekirala Ebonies foundation yayo ku omusingi gwe bagizimbirako edda owekitibwa Katemba kwegamba yagiteeka kwegamba ya creating a atmosphere ya family. Kati we are like brothers and sisters in a family. So it's si kyangu abooluganda okuba nti newabaawo okutategeragana here and there but okutategeragana tewuyinza kutubreakinga all of a sudden kwekyo kyamaanyi wabaawoko bwe butyo but still netukkiriziganya netyoka tuge. And also another bit endala eriwo nti the way we work in Ebonies it's teamwork. Buli muntu n'omwana omuto alina omuto akolera wamu omwa responsibilities. Ojja kusanga for example kati kana kawala kange kagundi ka Evelyn okakwasiza bya media kola ki kabanga kakuteeka ku nninga ku kya media na kina kigaba n'omuwa that respect mungere kati naye neyewulira nti okay nina kyenkola sisobola kutandika kye appreciating and so on. So that is how we work in Ebonies. So teamwork abam producing awembera ndi ku stage tulina ba producers bana bangi bato naye nebagamba nti ankozamu ekyo kikyamu kyokoze nenga nti is that so chuka okole boti ne boti. So I really appreciate yes. So buli muntu at the end of it all agenda tugenda ku ending of a production of something ekibadde successful nga muli omu awulira nti nina ettofaali lyentaddeko ku Ebonies and so on. Okay, Dr. Bosa, Ebonies, I mean with your joining challenges chizo ofunye mucho oba ofunye birungi byokka kale twagala otunyonyole mu kantu mu kiseera ekyo. Yes, bingi nnyo. I mean there are many challenges. There are challenges onyezi nyenyizo ku mentioning akazimu. Yes. Ogomanyisi byangu kubanga esawa eno tulabanga gwe kenyini akola ki adirimu ali ntashi nayo yadaba mute tubalabawo. Naye right now gwe buli muntu buli mwana ali mu Ebonies akulembeza Dr. Bosa. So mukifunyemu ki? Yeah, ekyo kyebaliza Katonda on one hand. Ekyokubiri challenges nyingi. One, ebintu byaffe bino si byangu nti domestic life we're not choosing your life here and the domestic life. Nti one a time to be with over your spouse teriwo kwa ebintu byaffe be taking a lot of time. Kati omuntu wabanga tali patient obanga ali tali understanding n'akamu tajja kusobola kubeera naawe okitegeera much as ayinza okwagala okubeera naawe and so on naye olw'embeera zaffe n'engeri gye tukolamu engeri gye tutambula engeri gye how sometimes we are associating with people and so on ayinza okutasobola kukikumiikiriza. So kirinamu a big problem status, marital status. Nti kiki affecting one has to be very very understanding. You're going back late at home bichi and so on kati yo ku understanding eddala nti obadde ku rehearsal bachi si kyangu. So omuntu ateka okubanga very very understanding okuba nti akikola ki about no explaining all the time kati sometimes oyinza okwesanga ng'okwoye nange banga n'oli naye ayinza okugaana some manyi understandingly ayinza sometimes nedda kisusse kwegamba nga nawo kyala kisusse naye nga ate waliwo ekituufu ekigenda mu maaso and that is how you're earning your living. So that is one big problem eri awo challenge erimu mu industry yaffe wano. Then secondly be baana time jowa abaana nayo abaana ewaka nayo because there are certain things like gundi abaana baba boarding school
oyinza okutaba na time egenda for visitation biki ebyo kugamba nga you're just handling only school fees oba naki naye nga tolina time interacting n'abaana even at home kuba nti going out, I mean home outing or something like that. Ebintu ebyo kyembadde ngamba nti in a nutshell domestic life is very difficult to take okubanga oli wagundi nnyo okuba nti okusobola okukola ki okukikwasaganya. That is one. Two, public. Yes, much as the public loves you so much biki and so on naye at the same time waliwo bwotasobola kati nze sisobola kugendera mu wino just like that waliwo ebintu ebimu byesikyasobola kukola byali badde byenyagwira akati awo nammwe muyingirirawo nti mutubeera ku bampa saawa yonna mutunoonyako kasikando ki akatuliko kakati so bintu bingi nnyo bye naayibadde nkola kati naayibadde ntula kaboda nga nina okwanguya nina meeting naye neweesanga nga tosobola ojja kutuuka leeti oba tuse mu traffic jam ya stuck naye tosobola kulinnya boda kubanga yonna akalinnya nti ojja kubaako story gyompandiikako era ejja okunjiri so kati sisobola kuddawo nalina problem in a challenge one of my daughters ngaali yali campus naye because nze na managing or creating attachment with my children. So I'm almost like their brother. So kati nga njagala okugenda okumulabako ngali mu Mary Stewart. Kati nga njagala okumuvisitingako okumulaba wali and so on. But era olutuuka bakulu you're representing all of them. So nga lwagira gant Dr. Bosa parking wali nalinda oba abawala bagundi so ba campus nabagumiika naye ng'ate ngeze kulaba my daughter and so on. So life becomes very difficult waliwo ebintu ebimu byotasobola kukola naye ate kwegamba it's a win-win thing nti waliwo ebimu ate olusinga bikuyamba bikutaakiriza okuba nti togetiza involved mu bintu ng'ebyo ate at the same time nobanga ate much as bakulemesa but public nayo bakwagala kugamba ne friendship the way people show their love to you and so on mu public nayo it's also good so ngawe bagamba obuzungu nti it's a win-win thing kiriko advantage ne disadvantages ziriwo but generally that is the life we lead. Yes. You're following. To follow yes, that is how. Kati sobola nalibadde nsobola okutambula kawo wentambula kawo sometimes era olusi exercises zitulema noba nga olina kuzikolera wakawo wonotambulako waluganda explain walk to work entandise wanatandise kwekalakasa aweddemu yes so that's the kind of life where so that's the kind of life where we are leading. A very 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 funny thing happened to me nali nga when joking around parking the motoka yange bana multiplex bands jako ambulira so I started cracking a joke as she was writing a thing and I just took it like that nati nkera mawulira bagenda okala nti bosa yalabiseko nga a negotiating ka parking fee so life went away but what we need to do is to accepting until biberawo in our lifestyle pola. Yes. Okay, Dr. Bosa. Ina abana right abana nga bameka kakati nogwe bagamba nti omusajja omuganda kakola ki tayogera baana naye
sometimes banga ate balina abantu bo bampa kakati. There's a time when abagamba I've got 8 children. Nebagamba nti olimba bossa oteka ekitone nnyo teko kubanga olina abaana 2 oba 2 ekitone nnyo ng'abantu babalira and so on. Naye eky'abaana no ate sikigira nnyo si kibi. I tell the people I'm open to that because ate saagala nga nsiseemuuko awo Katonda nga ayagadde ate ngende ntandika eri okukola emirimu gyegyeri mulyoke mutandika okubeera eno ne problems ate baleese kano ate baleese kino and so on and so on. No, I've got 8 children. 8 children. Yes, 8 children. Era bali bulungi temujja kwongerako kuleeta balala bijja kupozinga Katonda alizenga naye emundu nazizaayo kugombolola n'olwekyo ninawo kapisto kamu just for emergency cases naye nga emundu nazizaayo but and I thank God for my children because they have studied abato of course abana b'obukadde nawo yes no yes I'm open to my gundi era Limpifu both of them yes. Both of them. Yes. Kati awo tofaayo nayenga balimu bombi tofaayo Balimpifu era mbogedde kati abakulu bali out bali mu America. Kyebadize Katonda nina abawala 7 n'omulenzi omu. Omulenzi ali in between oba ali 4th those are 4th ali in between kati awo kyembe nebuuza oba pozi kapisto bake kananyamba nikaga nti towaye katukuweyo katumaleka kwayo omulenzi nekawaliriza katumaleka tekayo omulenzi omulala but apart from that and bona basomye the last ones be babali Limpifu and abakulu bo bali bwe ekyo kirungi bane Dr. Bosa kintu ekikwasaganyiza kyo nkyebaliza Katonda kyo nkyebaliza Katonda it's not my yes wabona nnyo okusinziira ku ngeri gye tuvuddeyo ng'otunye yes naye life era ey'okubonabona yatandikira mu time kati kangambe nti kubanga saagala abaana balowooze nti before we were nabatu there is a formula gyenkozesa gyentera I'm preaching it out to the people the 5P formula yange naye eyamba buli muntu ku mulimu gwabeerako naki but kyembadde ngenda okugamba nti I don't want take misleading abantu balowooze nti it has been a very easy life for me because really kati when ayingira mu bintu bya Ebonies yes nange natandika kuva wala nga nkola rehearsals nga tuva in fact Kabowa nekwana lintandisa okusula Kabowa nenga nzija Batuvale ngene center kagenda okuntwala okulinya taxi okugenda Batuvale tikyali nga si kyangu nga tekaliwo ng'olina okulinda emmotoka omanyi Kameme nga batera okutuuzaako abantu obwereere naye ng'oluusi otambula kuva Kabowa paka Batuvale ogimanyi Batuvale theatre where yes okugenda for rehearsals and so on because akasente nga tekaliwo by then yes so naye I kept on moving and so on paka Katonda bwagenda ng'agenda akyusa embeera akasente nakuga so it was not that easy as such yes and also my parents see kubanti they were rich or something like that but it was they were middle class ngomanya abasawo bali ku government and so on but they struggled so hard but zalabana bana I'm the firstborn. Okay. Yes. Naye they struggled so much okuba nti
batuteeka mu masomero nga bwogalabye kyekyo kyekirowoozesa abantu batuteeka mu masomero amalungi. Yes, they struggled so much okuba nti batusomesa mu masomero amalungi. Naye nga kiba kirungi kubanga kati nange kyenagoberera okuba nti abaana nabo mbatwala mu masomero amalungi and so on. So it is one thing omuntu kyaba alina, I mean as a parent nti kyolina okugezaako kola kubanga it will follow up, it will keep following mu ngeri eyo. Ebonies ezannya emizannyo emirungi ne ginyuma ate giyigiriza abantu. Awandiika ku stories oba ali waziwandiika? Stories nga bwe ngambye okusooka, Ebonies Scholars is a teamwork, but the person on top is Owekitiibwa J.W. Katemba. Nti he is the one aleta concept kati netyoka to soliciting ideas from different people, then he chairs the whole thing, then naloka agamba nti okay, tugende with this one naye nga tugezezaako okufuna. That is what has helped the Ebonies going on. You'll find that groups ezisinga zi one man group omuntu yagirowooleza yagitekeramu gundi ya later story ate ya directing buli kintu kyonna and so on and so forth. Most of the groups ezikola bwezityo kubanga omuntu ye at the end of it all agamba nti kintu kyange yaye ne sente ziba zifulumye agamba nti sente zange and so on. But with Ebonies, everyone at the end of the day waba amaze okufuna concepting of tufunye ideas, everyone are ending up n'omwana omuto tumujjako ideas. Kwegamba at the end of the day nti production egenda okuvaayo nga erimu gyezimbye bulungi, buli omu alina kyakutte idea gyatadde ku gundi, so we all feel contented and happy nti production eyo. And getting ideas from different people also is very good because people get different experiences in life. Kati we tuzibuleta together. That is where the problem is nti abaganda bafa abamu, it is just kati omuntu omu gwoba oli confined mu gundi ezo era bijja okuwandiika naye ofuna ideas. That is the secret behind Ebony production. Okay. Dr. Bosa oli muzannyo wa Katemba n'olabwa pati gy'ogikola naye pati gy'olaba nti esinga nti eno pati enyigiriza. Tino pati yo bagimpa kubanga zonna yawo ozikwasaganya bulungi naye era temubula n'ogamba pati eno wetya kubanga ozannyeko pati nyingi ezalaavu ez'omukisenge ebintu ng'ebyo ofuna buzibu kyoba ofuna mu kintu ekyo. No, let me be very honest with you. Nti I thank God okuba mu butuufu kati neebuuza character kakati jemba zanyaga embuze banga zonna kumpi nzizanye nga bwogambi ebisinga byonna mbizanye. But I also thank God nti buli kyembadde nzanya nkiyingira mu character, yes, and then it becomes just part of me. That is why bajja kuwulira Dr.Bosa abakazi noza bateeka okubanga balina because I entered into that character. Nokubeera Dr.Bosa bino byakola biki and so on. I even had a problem once nti oba twali yiganga muzanyo boss omukazi baali babiri ne bajja ne bankubane ku stage nga I was a villain in that show. So nenyiza nnyo abantu nembanyiza nnyo so Katonda kyanyambyeko nti baba bampadde character nti njiyingira nenjiwulira nentandika okunsanyusa. So all these characters I enjoy them. I don't think there's any I can't tell that this one has been a difficult thing for me. However, there was a time when I was acting as Yadi Diamond Ring. I was acting omusajja omugagga matira at chi abakazi akola chi and so on and so forth. But that part had been in a kind of another play, had been acted long time ago, and that person had acted it so well
omugenzi nerabidde erinnya lye wali omugenzi yali azannye nnyo yali bulungi nnyo yazannya bulungi nnyo kati I took it on but I had seen that guy acting so well so my going in his footsteps I had felt I want much but because of the love I did it and I was still given an award as best actor because of that but it's one challenging gondi je nawuliranga ngati well will I really make it I almost gave up ngagamba ati apa nange sija kusobola kuzanya part yen because this guy had acted it so well so apart from that naye pose ate part jenyinza okugamba nti ate yo yansanyusa nnyo yali yasenkale as acting as a very old man a man of about 80 years omusajja mugagagaga 80 years twagizanya mu unsonyiwe emizanyo gino waliwo gye twaja dilemma omuzanyo baali baguyita dilemma kati as acting as an old man so but I enjoyed it it's one gondi neya father ngandi reverend father but I enjoy every part I do kasi tanjiyingira mu character nenjitegeera bulungi I just going to it yes anyway Dr. Bosa mnange bigambo bingi nyo bisobola okubanga twayawayamu obanga tunyanyamyamuko naye ebyo musobola okubanga atebye musobola okubanga mutegereza wena abambye mbadde temumanyi ti Dr. Bosa buli kimu akikwasaganya butereevu anyway njagala mbuuzayo ko kibuuzo ekimu obulowooza ekisembayo ba second last Dr. Bosa mbale nsaba kumanya nti ng'ovudde ku mizannyo gy'ozannya ki ekirala ky'okola ng'ovudde nti nkwasaganya Ebonies mbeera mu office 24 hours oba office oba ky'okwasaganya nti olujja neno okumakya gy'emirimu gyo paka nina ebintu byange mpola bigenda mu maaso eyo ndi mulunzi mpola at the same time it's basically bya bulunzi basically anyway Dr. Bosa ndowooza ngenda kubanga muta byemusobola okubanga mumanya abantu bawulidde ekibuuzo nga kikusiwa ng'ogamba oza akabuuzo ako tokabuuzizza munange genda mu inbox oba ogende ku commentinge tujja mba tumukomyawo mu part 2 naye Savan Crash Channel keep on subscribing keep on comment keep on sharing tetwagamba tujja mba tukuipinga okubanga tukuleetera ba celebrity ab'enjawulo nga emuwulidde sobola akakisa kano okwebaza Dr. Bosa okutuwa akakisa kanene okubanga ate tumutuuseeko netusobola okubanga tumufunako ka interview akatonotono nga emuwulidde kwa basinga mbadde temumanyiko nnyo bingi nga wasobodde okubanga abyogera from the start munange njagala tasooka baweeko obugambo obusembayo ate oluvannyuma tweyongerero soko baweeko kabalabi ba director Savan Crash Channel tulabe munange ki yes njagala okwebebaza mwebale kujja ku interviewinga njagala okwebaza bannamawulire bonna mwebale kunsosowaza kangambe kunsosowaza then I want to thank the public generally abantu bonna fans bange sijagamba just fans but the general public banda z'omukwano muyitirivu nnyo so I really thank God for that then I also thank the Ebonies because ebyaffe tebiringa byakuteeka katsiddi mugundi it is a team thing sosobola kuzanya nga ate bo tebaliiwo so there is Ebonies then atene nebaza VCL our filming company kola kubya filming naki ebyo byonna mbaga biki naki byonna tubikola bulungi nnyo then nebaza mwe okusobola okujja okunteeka ku gundi then I want to tell the people nti gye tuli nnyo mu theatre La Bonita tubakubiriza mujje tubeera ne Tantale selfie night buli lwakubiri tubeeramu n'ebintu bingi Ebonies babeeramu
never comedians every Tuesday very different every Tuesday a different show. Then ku simanyi when this is going to air oba kitandikiddewo on the 8th, on the 7th, 8th and 9th tutaddewo akasiki mu theatre Abonikita akasiki ka Valentine. Naye mugenda teeka koona akasiki. Tutaddewo akasiki. Kasiki ako kabwerere oba? Kasiki ka busente butonotono. Mitwalo ebiri kitundu. Ebiri kitundu. Akasiki tukayise ka piripiri. Piripiri. The best of 2019 tugezaako okuleeta byonna ebyabasanyusa mu 2019 netuleka tubiteekawo. Then bannange olunaku lw'abaagalana kyetubategekedde kyo kikka mugezeeko nnyo okulaba nti mujja ate muleme kufikira kubanga always abantu bafikira bulijjo nti kyenuma buli wendaba abantu nga baddayo. So n'olwekyo tugezaako okulaba tickets batandikise dde okuzitunda. Alebad omuntu asugula ticket nga bukyali bamusaliddeko akasente bajja kukasalako naye ndowooza jijja kupima emitwalo 3 kubanga yo show ku lunaku lwennyini ya mitwalo 4 n'emitwalo 5. So bajja kwesanga nga bakusaba emitwalo nga 3 for buying the ticket early. Naye kye tutaddemu bannange tutaddemu eddagala liri bagamba nti linyweza omukwano. Jangu n'omwagala wo ate tojja na muntu gw'otayagala kubanga tugenda kufunira eddagala eribagatta. So n'olwekyo mugezeeko nnyo okulaba nti naye nga seriously tutaddemu ebintu bingi nnyo. Ate waliwo ne couple bbiri ezinamukisa ezijja okwewangulira ekyeggulo. Kwajja kubaawo akalulu at the end of the show. Kati bwabeewo bannamukisa abajja okugenda mu spectrum waggulu okulya ne ba stars baabwe. So n'olwekyo tutegese ekintu ky'amaanyi naye nga kyammwe tugiyise My Valentine 2020. Kale nnyabo namwe mwebale kujja mwebale kubeerawo anytime we are here. Ebonies wetu omunange yekyasize teyejivuganya kirabika bukyabatandika kintu paka tebaddiriranga ko mabega gwali eyo yenna ng'olina omwagalwa wo genda ku Valentine onyumireko wali ku theatre Valentine mitwalo 4 ku mitwalo 5 ate gwagula tiketi nga mumulidde wayogera sijja kwogera bingi sigale. Okay, nina this njita the iconic 5 P's, I mean iconic formula jenina jenkozesa mbulamu bwange era jenakozesa era osobodde okuntuusa wano bwendi and jenjagala era okusharinga and I've always been doing so now of late nti ngisharinga ne other people, the general public, and it does not apply just more industry again, but it applies wherever you are. I call this formula the 5 P's. P esooka is prayer. Katonda wali atutonda yali teyatusindika ku nsi kugamba mbu kale genda obonebone genda obeere with a miserable life and so on. Naye yatusindika tuyitemu kye tuyitamu tusobole okutuuka waggulu tusobole okubeera obulungi. Now what happens is this, because you don't pray, you distance yourself from God. Kati nobanga okola bibyo, and that will make you go astray. Atene webuza nti lwaki life is not moving on and so on, but you've kept a distance from God. So that is P, the first one. P2, the second P, that is persistence. Lemerako ku kintu kyonna kyokola kiremereko. Abantu bayinza okugamba nti kino kirabika tikyatambula kantambule ate kangende ku kino. You'll end up nga tolina kintu kyonna kyokoze. So okulemerako given problems zenkanawa kirungi nnyo okulemerako. That's the second P, persistence. The third P is patience, obugumiikiriza.
abaana bagenda ne bagamba ntera kulaba bana abajja abayingira ba upcoming ng'omuntu agamba akayingira bw'ati ayagala kuvuga motoka ya kamiri ayagala kukola ki ngagamba ti bintu tebitambula njagala nze kuba nti ndi nvuga bwenti nkola bwenti. Patience. I've been patient for this long. Those who managed to see my celebrations as at 33 years in the industry, it's not like it was easy, but I managed out through thick and thin okusobola okukola ki okutuuka gye natuuka. It's because of patience. If you want to get something nice, for example, a rose is one of the romantic flowers, I think, zetumanyi. But toyinza kufuna rose flower nga thorns tezikufuna. However careful you are, era kajja kuprikingako. So it's not easy. The world is not easy. So patience is very, very important. Then the fourth P is positivity. Abantu bagenda nogante owange ebyange ndoza byagana nze nata nze munange ebintu biganye kwegamba that kind of attitude in your life. Eyombi nnyo because era ojja kugendera obotyo. You always have to be positive. You always have to be determined nti kintu kino ngenda kukifuna. I'll get there. No banga, I'll give an example. Nti 10 years emabegako nali sigendangako. I mean, I was interviewed. Ne bangamba nti kiki kyoyagala mu bulamu bwo kyowulira nti oyagala mulamu. Ne bangamba nti bannange nina okugendako mu Hollywood. Now, I said that nga tewaliwo na kasayini kalaga nti nsobola okugenda mu Hollywood. Oba ndibaayo nti ndisobola. But 10 years after, nesanga nga nkoze ki. Because of that positivity I had. Nesanga nga ngeze mu Hollywood. I've interacted with those stars, Beverly Hills, Jebasula, and so on and so forth. So, positivity is very important. The last P is passion. Love what you're doing. If you don't love what you're doing, it will always betray you. I always tell bana bange bano ba dancers bana batera okubeera ku gundi and so on. Noga nti onola banga ba dancers bona bazina bulungi nnyo. Naye no labanga omuntu abadde mu audience appointing out byonna bibadde babikola bulungi. Naye appointing out okwawola kabadde eri mabega. Because abana abamu baba bakola just kutuukiriza mukolo naye nga sigaba nti bakyagala. Naye ne wabaawo oli akyagala ne bamu pointing out ne balaba nti abantu abamu babeera mu mirimu gyabwe ne bagamba nti naye nga nze siitamu nga sibeera gundi nga sibeera promote nga nkola nga kwegamba buli kintu kyonna okikola in place essaawa z'otuuka ale okola ki byonna everything is moving on well. But you are not being promoted. Your bosses are not saying anything about your good and so on. Because you don't love what you're doing. You're just doing it for the sake and the mulimunagogo betraying. So if you have got the passion, if you've got the positive thinking, if you've got the patience, if you've got if you pray and so on, you won't go wrong in your life. So those are my 5 P's. Then sharing an hour out there.